Twaniriza Ssaabasajja Kabaka engalo n'enduula zisinga zonna. Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'alabikako eri Obuganda mu Lubiri e Mengo awategekeddwa ekivvulu ky'enkuka Masavo ekimalako omwaka. Mu Lubiri atuuseeyo nga zikunukkiriza okuwera ssaawa emu ey'akawungeezi era nga yaniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abakungu abalala. Azze awerekeddwako Omulangira Richard Semakookiro n'Omulangira Kintu David Wasajja era olutuuse ekitiibwa kya Buganda n'oluyimba lw'eggwanga ne biyimbibwa. Maasomoja asanyusiddwa abayimbi ab'amannyo okulisa Mathias Walukaga, Misa Kisemakula Bebe Cole, King Saha n'abalala. Katikkiro Mayiga mu kwogera kwe yeebazizza Obuganda olw'okujja mu bungi mu nkuuka era n'abategeeza nti mukisa okulaba ku maasomoje nga tukomekereza omwaka kuba baludde nga bamubuuza. Essuubi ly'abantu mu Buganda liri mu Namulondo era abantu bwe bakulabako emitima gibadda mu nte. Empologoma ya Buganda oluvannyuma ekwasisa abawanguzi b'entanda ya Buganda ebirabo ng'ow'emmamba Kizito Lukoma ye muzira mbazira w'omwaka 2024 ng'akwasiddwa ekyapa obukadde 5 ne pikipiki. Kabaka era asiimye n'alamusa ku bantu be n'abeebaza okujja mu nkuuka n'abakuutira okubeera obumu. Abeebazizza okumusabira n'assuuka obulwadde era n'abaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe n'essanyu. Beebaza emirimu gyonna gye mukola era tubakolesa okuyita omwaka kutumalako olwaleero. Okwebaza essaala zammwe zimwatusabiranga ng'ojjanjabe butuyiseemu. Tubaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe n'obuwanguzi. Agaddewo omwaka 2024 n'okuyingiza abantu be mwaka omujja 2025. N'abayimbi ba Kadongo Kamo babadde era basanyusizza abantu ba Beene. Meja Ndiwalana Habati yakiikidde General Salim Saleh akulira Operation Wealth Creation abamu ku bavujjiridde ekivvulu kino n'ategeeza nti basazeewo okwongera amaanyi mu nkuuka okuwagira enteekateeka ya Buganda ey'okutumbula ebyobulimi n'obulunzi. Ugandans should stop this lifestyle of begging, but to start working for themselves through agriculture. For example, look at coffee, look at learning animals. N'aba kampuni ya Movit babaddeyo mu bungi era obwedda bayoyoota abantu ku bwereere n'okubagabira ebimu ku bintu bye bakola. Mu Ronald Kakoza ne David Tamale be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.
mukatebe kosi muchabuka